Bulaya wali abantu ng'omuntu kyayogerako tasobola kuyamba naye n'akyogera omusajja yangamba bwati Wisdom tatawana kunoonya mirimu Linda sama kasiteyingira bweti ogenda kukola nange ogenda kuyiga ebya tayiro ogenda kuyiga totawana kunoonya tosanga akusangawo olwo ku saluni ewa mama mukyala Hajat n'ayogera okumanya oli Kagama yankola ekijja namekinga sure ne $35 zali azosasula nazimpa nagamba mpandike mu kitabo nenga ono mugagga nnyo nze nankola bwati nze awoloze minota tawana kuwandiika sajiga era singa nyina emirimu ni samanga etuuka esimu gye yampa nkuba bwe yasooka okuntegeera nze kayuza ngana kuddamu okukubira Waite na kubita ako nenga omusajja engeri ali busy omugagga yerabira era mukubira nga akwata Katona amumpa musanga mu bya Buganda awo nasinabuka nti yanniba ngeye Uganda okufuna omulimu nti omanyi gwe choise noogo kati waliwo ekifaanana mukko eno gye tuli Kakalamu kituufu wano osobola ofuna omulimu ng'ogulabye online and you apply it's true. Era ne mujja bwe muti ne bakukuwa it's true. Bino njagala tubigatte muleme kuva ku bantu. You lose people, you lose opportunities. Yeah. Bannayuganda batukola obubi obutagambika naye gwe munnayuganda w'obeera nga wajja Canada mu America Europe n'ogamba nze natuuka mu Netherland natuuka Canada seetaaga bannayuganda ndi nzekka nja kwenonyeza emirimu gyange nasoma obusawo kambeere bwe nti nze nasoma baŋŋambako ki n'obeera mu nnyumba wekka kituufu osobola okuba wasoma obusawo naye n'ofiira ku $25 nga waliwo ayina ewantu wa $1 nga yalina okukubira paaso oyingire nga yegula banoonya Kakalamu yasoma bwannansi Kakalamu juza kino baagala wano omuntu ate nga wejja ye yamanyi ekyala waawo asaana mugamba nti waliwo omuntu mulungi nnyo mumanyi kati wano abazungu balina ekintu nti igwe w'omugamba nti omuntu oyo mulungi mumanyi akitwala nga gwe amweyimiridde tomulimba weta abantu batukoze ebikyamu but you still need the people kanneme genda wala sooka ovuga kimini twaka gwe wennyini waŋŋamba genda wali si gwe wandagirira nengenda w'omusajja n'atula mu kimotoka ne mugamba nzize naŋŋamba nvugaamu kasinga sise waŋŋamba ate nange ate jjukira ate gwe yasooka ogenda okola driving license wa Rafiki ate Rafiki nga yakolerayo eyo naŋŋamba bugambi eno no bahayalinga nakolerayo genda ofuna era nange saalwana nabagamba Rafiki yansindise era nange nentandikiraawo kati ate nga nze nakusindike wa Rafiki okategeera kale ne tumaliriza ate omusajja yasindike ate nzamugee kati gendayo ate gwaŋŋambye gendayo okitegedde kati olwalava nyingi cheki ze nasooka ofuna nenziwaka maama kanywemu ku lwekyo The Answer Channel, a solution to every situation. Alright, The Answer Channel, Wisdom Official. Yena jasinziro kwate ngo tulaba mikutu ja YouTube. Kubizo subscribinga, okulikinga, okumentinga, obotu gude mungeri mobenda. Now The Answer Channel, yali itiwa Uganda byogere. Netukyusa erija nefuuka The Answer Channel genda ku mukutu gwa YouTube search engine teka mu DA olekawo space otekawo answer olekawo space otekawo channel ojaswada bunyo kwate ngo tufuna yensonga yemujenzo kwate okola ku Kaye Wisdom Official ogenda Wisdom notekawo Kaye notekawo space notekawo Wisdom notekawo space notekawo official ojja kwate ngo laba ensonga zinga bageza ko kwate nga singi kampola mpola tukomyewo nate onakuluno olwetuwa asalawo kwate nga boli awo tufuna yakaganya mukasera nga kati atupe balinga tuli mu kupulaningira ate walinga obunyogovu buziwe kinabeera ne mukasera kanonga kati atusoboso tulabwe ntubako ne kitwogera twasawo ntujja ne tutulatulamu ko mungeri emobenda kigendwa kya sheno kuteekawo information enagasa
generations ne generations zinajja ne zino ze tulimu mu ebyo kwebyo ababyozo kwatengwe ta lived experience byemu kwebyo tuyitamu mu Bulaaya twakizuula nti ebimu kwebyo tuyigira ku bantu abenjawulo ng'owuliza stories zaabwe ez'enjawulo Kaye Wisdom nafuuka omu kwabo avaayo wakati mu kutuukirwako information sina kindi n'okubeera nga mwennyini information gy'abayogerako ebe muyiseeko wakati mu butavuula muntu wabula okujjako okuleka information nti waaba waliwo ensobi gye yagwamu oleme gigwamu kyekigendera kya sheeno waabanga waliwo gyawulidde abala gye bagwamu oleme gigwamu oba oliawo okubako nekyoyiga nze Kakalamu the answer Uncle Remy Ntambi ali ku kamera era tukomyewo nate ku episode enegenda kubeera ya kutaano wemba si mistaken ya kutaano oba ya mukaaga either of the two naye nga tuline Kaye Wisdom onaku olwaliro nkwanirizaako nyesebo era webanye baddala last episode eya twakwata ku motoka za looni abantu bapadde feedback y'amaanyi abasinga nga baŋŋamba nti agenza okwogera ku yeena nga yakasikayo ey'omusanvu. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Waliwo yali akajeyo insurance asasula bitano. Waliwo yakajeyo yetaano naye abamu nga bagamba nti naye sejjusa yadde nagisikayo. Mulinde ko mwa. Katsirize. Nze nkubulira kyenkubulidde. So mumbeera bwetyo nendabanga ekigendererwa kyaffe kigenda kivaayo bwe twalitandika ebiseera ebisinga nti yanyo okwewola ku gundi zaffe gye twasooka okukola n'eyisima tetwali tutandika abantu tebasooka tegeera ki kye twali tukola balowooza tuzze kuttattanya na kuvoola kigendererwa kya bannabulaaya naye with time batandika kutegeera nga it's not just kukakanya bantu but it's information you get my point. So I'm so humbled nti wentandika okulaba feedback ng'eno slowly by slowly bajja kuddamu bategeere ekigendererwa ekyenjawulo ekiri ku eno show nti kino tukitambuliramu ate isime ekyenjawulo kye yalimu nti yali akivuddemu ng'anyumya ebyaliwo kati wano okitambuliramu omuntu okuvaayo okuwaayo ebintu byatambuliramu ebyaddala aba alina obuvumu obw'amaanyi era nkwebaza kuba si buli omuntu avaayo n'asooka okukwate ng'akikola ekyo n'ayogera naffe bye tutasobola kwogera oba oliawo now nga otubuuzaako olwaleero era anti omanyi Kakalamu lwaki abantu abamu tebaagala kwogera abantu abamu abasinga batambulira mu dinaayo abamu nti omuntu osobola omulaba e Bulaaya nga kyalaga kati twajjirwa TikTok okola kantu katono nnyo n'oba mukyala ojja funa abantu b'ofuna abo n'abawala boolaba bano bonna abawana abazungu bali ku TikTok by the way akola bukozi mimwa nga agyetunuzaamu ogenda okulaba nga abamugoberera nakolako ka 360 nga mugoberedde era ng'afuna aziro naddala abawala buli omu alina following ne waba talina kyatunda ye agyetunuzaamu ng'adda ku buliri bw'alaga ku talaga nnyo na nywanto wano okka balabawo ekyokka oba omukolera ki kuba waliwo abazungu abamu nga just okgenda mu street club ekyo kyayagala okulaba naye naakimulagira bwereere but of course twasalawo kuleeta kino obutalaga fake life nti nga wookyogedde nti kyempiseemu mulala mmeri kiyitamu okitegeera nti nze eggulo nataasizza omwana yava e Uganda yali yafuna visa nga terina ku byakujja bino byolaba ebyobululu ekigenda mu Uganda bamukwatayo okukasa bamuwa bondi yalinyira Kenya paka wano gwe yasooka okukubira nga nkubira kati awaabeera yakatuuka oba zadde ennaku bbiri oba namulaze nakato era bwe yazze yabadde volontiya omuvubuka n'akola ebintu kaati ate be yabadde nabo yagenze okukola emboozi nga ya peegi 20 kati mukwogera nga toga ne mugamba emboozi yo kansubire nti nno eri ku mpapula 3 nangamba kikyotegeeza nangamba ekitegeeza kyongamba kyekino omunigeria kiyaŋŋambye ng'omunigeria looyawe yamuweereza message n'amugamba emboozi yo story is too long kati ye tiyakitegedde kye bamugamba ne mugamba musajja omanye ezo empapula n'abindaga nowe yatuuse kubanga ebamuwa bondi nadduka yalina waliwo abantu nga balina visa naye nga ebyokutambula ndowooza si byali nnyo bakyabawa kati ate n'ekirala kati kankubule Kakalamu nze olaba we najja wano nateeka Facebook bwe nti nentandika okuleeta abantu abategeka wano ebivulu nga lwaki mbaleeta ekisooka waliwo omwana mukwano gwange atambula nnyo ne Shiba nga waliwo gayi yamubba kacyanumanya ng'oyo gayi alina akalango ku Spark because nayinayo se nenkubira manager waayo ne mugamba oyo gayi ki nga ntaasa era kwekyava okuleeta bano bonna abategeka wano
nti nalafuna abantu bangi abaagala okujja kayagala munze sikola mu ebyo naye connecting nti at least ono kigaana buganyi but you can present nomanya nti byonna mbikoze kale ati kikoze eki Dani ogenda otya kati kakala mufena tuli wano ogenda otya ku muntu atatuukangako mu Europe nti akugobera visa ya Europe kuyamba kira n'abafane kyovula kati nakyusa ti company gyekolagana naye wekiba kyokukola application okuterezaamu kuyambako okutereza ku pepazo ya wano nti osobola giwaabira nga wano my job is era wezibanga conference manya nti ono ategese oli alina empapula zewasulamu bwati nanga wisdom oyo mugamba agule invitation wait bw'otuuka wano osobola okunsima osobola n'obutansima kubanga abamugayi yankubire ya Rubata nanga wisdom nsobola kuterako $2 konza ate gwani agenda nga sikyamujjukira nakola ki nangamba munaye wanyamba najja nga zisimanyi nabbi manya but yesterday kino kyenkugambye e Bulaaya era nadde njogera naye gayina eyawaddeawo ng'atuuliza n'amugamba olaba wisdom time gyakuwadde osobola obutaddamu gifuna gyebaze genda okyuse kyagambye mu sitole eyo kubanga osobola omunoonya n'otokola ki naye labayo bwe yatuukirako ne bamukozesa peegi 90 kati waliwo abantu b'ogenda otutuukako ng'oli Bulaaya gwe mwana gwe ali e Bulaaya naawe ayagala okujja nga kyagenda okugamba asobola okubanga sikutomeza naye nga naye takimanyi for example kakalamu osobola okubanga oba n'abantu abalala bafuna omukisa ne bafuna empapula nga tebagenze mu kooti oyo wabagamba ku story kiralamu nange eyagendayo nze sobola okugamba kituufu we bakusiba bino naye bino tobinnyonnyola nnyo omulamuzi yeetaaga story kati ng'oyo gayi namugambye kino kyokka kye bakwata ne kino ekya police bond kinnyonnyole you need to tell this nebino byonna mwabikoledde nti natuuse nangawandiika najja n'alaba nkozesa laptop ye nembi printing nemugayi serious empapula 10 kati maybe ye yakikoze oli tamanyi kubanga yatwagenze okukkiriziganya ngera yazifuna tagenze mu kooti nze yagenda mu kooti manyi kyekitwala n'okuba wali nsobola okuba byonna sibimanyi because tekiri nti buli agenze omanyi buli afuna n'empapula afuuka lawyer otege kyengamba anti abakuwa amagezi anti akuwa lived experience but naye kyabakuwa abamu asobola okuwa ekitali nnyo kituufu nze nasooka kuba Gabbi waliwo omusajja yali munenenene bwati Munnakenya nempulira ng'ayogera simujjuka naye yalina kitrak nga oba asengula abantu kati oyo n'amubuuza yamubuuza ekyabadde kitya mu kooti gayi n'agamba mu Luzungu nale ndi bwe nti njoza bintu n'amugamba my friend sandyagaliza muntu yenna kugenda mu kooti yali akigamba oyo oba omujjukira omusajja simujjukira nalinnya naye namulabako omulundi gumu ng'agamba oyo kati naye nkakwata mu bwongo kati omuntu oyo agenza waso yajja naga bino tolambulu because you kulambulula just say banaye bankwata okonako katono kijja ku kino kyogamba you guys you are so privileged naddala abali wano n'abaagala okujja for bagamba kye tuyitamu otherwise abalala tebakikugamba omulala solo kigamba nga kiri affect oba nga kya bulimba right neyanza nnyo neyanze golwaleero now okusinziira nti tutuukirwako information naffe abamu ekansoke mpuseewo kano mukwano gwaffe Richmond promoter Richmond bananga Afrigo Band emyaka 5 UK mwezi gwa 9 kwegatiddwako Winnie Nwaji Ediawe Afrigo Band just come and enjoy Richmond mukimanyi buli mwaka Munnayuganda nkugamba simanyi ndoza tujja kukola program eno okugamba bannayuganda abeekubako enjawulo you're going to die tujja kuziika keka yako kapatero ke yakugamba ngosikayo emmotoka you're going to die n'ogisikayo nengisikayo nesebo naye ate nze ogisikayo si kyekyekyang kati nze story yange si kyekyankako ennyo kino kankyogere kijja yamba abantu ekyankako ennyo by that time kyali nti emmotoka gye baagala kyengenda okukola nga baagala ya mwaka ogwo nga tebaagala nkadde kati otherwise neŋŋamba era sejjusa kubanga kyambeezaawo nendaba nga si nnyingi nnyo but it's okay kye nali nfa kuba twali mu biseera bya bunnyogovumu nga n'okutambula obutambuzi kati nga ŋŋamba newenkolayo wiiki newenkola $3 saagala kumanya kiri nti nfuna amafuta n'okusasula n'okulyako saagala kumanya biddako okay now today tugenda tambulirako ku wamu ku bantu abazze ku mukutu nga batutuukirira
nga batugamba twagala tugende step by step omuntu afuna atya omulimu era okusinziira ku experience gy'ofunyeemu omulimu gutegeeza ki wano era ogutuuka otifuna ku offer letter esooka n'ogiraba mu mbeera bwetyo. Anno og'oleeta topic abantu nno ze bajja okufunamu kakalaamu ekisooka buli muntu yenna ng'oli Bulaaya siri gamba mu kyondo kya Buwarabu omanyi tawula ali mu kyondo kya Buwarabu Dubai luddawo ekyo birala ku muntu ali mu Europe because I've been there. Nze gye sitabadde mu Europe eno Ukraine ngenda kugamba kati gwe njogera naawe ayagala okujja e Bulaaya enjawulo yaayo ku mirimu ne Uganda Uganda naddala otekedde okuba nno gw'omanyi mu bulamu bwange bukyambeerawo emirimu gye nali nkoze bantwala butwazi mbaddeko board director nga they just come for mint kati otudde nenkikola bulungi mulaba ekintu ekiri ku Uganda Performing Rights Society kati ekikulembera ono Guy gwe bayitaani ono mwana wono nedda ono omuyimbi yali omuyimbi aliko yoyo yakulembera kati ye chairman oli kifo ky'abawasula ye chairman babalonda mu bayimbi owa Dr. T we yabeerako good okay kati yoyo asanze omusingi gwe twakola era kati omuyimbi asobola okufunayo kasente akatono so anyway sagala tugende nnyo wala nnyo naye ngenda gamba nti mu bukyambeerawo and I love the experience kati kankubule kakalaamu ngenda kugamba ekintu ekisesa okujjako nga kikyuseemu sirowoozaayo nze kufiira Bulaaya ate nandifiire Congo nandifiire South Africa nandifiire Kenya nandifiire Rwanda because kati ffe tugaggawaliddeko ko mu Africa otega kye ngamba nze mmanyi kye bayita nti nsobola okuba e Congo nga nzija wali amata nengateeka wano kati gwali tukimanyi nti ne Congo nakolerayo business kakati okitegeera nti dynamics wentuuka bwenti e Rwanda nentunula bwenti nembeerawo wiiki nenkwata ey'okubiri mba mmanyi kye nsobola okukola n'oŋŋamba kujja mata mu kidomola gateeka wali wengajjawo ogusoose nga nze nkikola oguddako nfuna omunyarwanda akinyamba nga nze ntuula butuuzi kati ezo kubanga kyenkuze ate omwana wange asobola obutakisobola takimanyi okiwulira kye ngamba ng'eye Uganda okufuna omulimu nti omanyi gwe kyoyise noogu kati waliwo ekifaananamukko eno gye tuli kakalaamu kituufu wano osobola okufuna omulimu ng'ogulabye online and you apply it's true era ne mujja bwe muti ne bagukuwa it's true mumpulirize bulungi wano olaba omulimu ku online ne bagukuwa n'obapulayinga naye waliwo okubeeraawo munno n'afuna linki nti waliwo omulimu gwe balanga wano n'akuweereza linki kati bulira e Bulaaya gwe yajja e Bulaaya ne weekutula ku bantu nti otuuse e Bulaaya waliwo by'otogenda kufuna ojjukira omuvubuka gwe nagamba gwe natuuma Bigi yayogera ekigambo ne mugamba musajja gwe ngendo kizuula era kakalaamu nze sikyatawaana n'abantu bamu batumenyera bwerere abaganda baali batuufu omuntu oyo akaana kisooka ononye background ye yavaawa yaani abantu abamu bwe basanga e Bulaaya ng'oyo gwe natuuma Bigi nakitegeera butegeezi yangamba yali afuna $1,200,000 kwana mugamba lwaki onywa omwenge n'otuuka n'okweyonoonera nange yasulanga mu katanda ka bed space nangamba ntuuse Canada ebiseera baali bamugamba $9 nga takola nangamba lwaki sinywa omwenge gwe mukulu Wisdom ffe tuli wano Canada twenkana nze oyo simwetaaga kati ekyo kyagamba simwetaaga aba alimba munnayuganda mpuliriza muganda wange tewojja ku bantu omuntu e Uganda oli asobola okukusemba ate tolina mpapula wano oli asobola okulaba omulimu n'agamba wano waliwo omulimu kyensonga lwaki you need people kekaliagamba nti kafaanaganamuko n'ake Uganda
Ompuliriza. Naye kanjawulo muko ne oba tokegendereza. Wano osobola okunoonya omulimu wallahi nga tomanyi nti ekiri ekitongole kikola ki. Nga waliwo omuntu akolayo n'akusindikira linki kubanga ebyawano baba banoonya. Waliwo intano. Waliwo intano. Ne indeed kati wotobiraba. Nenga akolayo. Asobola kuba oli takola nayo naye nga yafunye linki nagamba waliwo omulimu guno. Kakati ate ngenda kugamba wolo nakafaanagana ne Uganda. Nti waliwo abantu abamu nga balina emirimu gye bakola nga gya private gya government nga gye bakola bakakasa bannanyini mirimu egyo ng'era service gye babawa nayini kampuni eyamweguya nnyo ng'omuntu oyo asobola omugamba nyina omuntu ng'era omuzungu asobola okuwuliriza omuntu oyo kankuwa ekyokulabirako nze gye nkola saakola regime omuntu omu omufalansa wange ye yansemba era nongamba okukola nava mu kooti leero nga nkyalina depressed enkya ne bantwala ku mulimu okumanya nze kati nkunnyonnyola bino njagala tubigatte dots muleme kuva ku bantu. You lose people, you lose opportunities. Bannayuganda batukola obubi obutagambika naye gwe munnayuganda w'obeera nga wajja Canada mu America Europe n'ogamba nze natuuka mu Netherland natuuka Canada seetaaga bannayuganda ndi nzekka nja kwenonyeza emirimu gyange nasoma obusawo kambeere bwe nti nze nasoma baŋŋambako ki n'obeera mu nnyumba wekka kituufu osobola okuba wasoma obusawo naye n'ofiira ku $2.5 nga waliwo ayina ewantu wa $1 nga yalina okukubira paaso oyingire nga yegulabye banoonya kakalamu yasoma bwannansi no kakalamu juza kino baagala wano omuntu ate nga wejja ye yamanyi ekyala waawo asaana omugamba nti waliwo omuntu mulungi nnyo mumanyi kati wano abazungu balina ekintu nti igwe w'omugamba nti omuntu oyo mulungi mumanyi akitwala nga gwe amweyimiridde tomulimba. Kawukana katya n'ak'Uganda. Ak'Uganda oli aleeta muganda we. Akeeno oli omuzungu alowooza ye mu bwongo bwe nti ono omumanyi mwakolako mwenna you become a galanta. Nti tasobola kukola kikyamu gwe liifuliiwe era wayita bwati mu regime yasobola obutakola ki kati nze kati nkubuulidde nze gye nkola it took one person n'ayogera kyenkugambye weesiza otya ku bantu kakati okimanyi nti tulina bannayuganda be bayambye kale omusajja oyo mulaba mumanyi omufalansa nalabako omuntu gwe yayamba bwati nga kyemanyi n'oluzungu lwe bakola talusobola nafuna omulimu ogwo ngendaba omuntu yemu ng'amujereka nga amaze ofuna omulimu kakalaamu nakyogera kankiddemu bantu bangi nnyo basanga nga emitima gyabwe gyakaluba kubanga abantu be bayamba babayisa bubi kumbe waliwo gwe yayamba yamumenya ki omutima kati nze nkubuulidde gye nkola nina gayimu abali e Canada mumanyi muyita mu Falansa yasemba busembi nga n'abaagala ekifo bangi bwe bali n'agamba ki katome genda ate nesitatwala na CV ye n'abagalanta kati weetaaga abantu osobola okuba nga osomye obusawo osomye simanye ennyonyi simanye osomye ki ng'oli Bulaaya gwe musiru gwe mpuliriza weetaaga abantu batukoze ebikyamu but you still need the people kanneme genda wala so soko okuvuga kimini twaka gwe wenyini waŋŋamba genda wali sigo wandagirira nengenda omusajja n'atula mu kimotoka ne mugamba nzize naŋŋamba nvugamu kasinga sise waŋŋamba ate nange ate jjukira ate gwe yasooka ogenda okola driving license wa Rafiki ate Rafiki nga yakolera yeeyo naŋŋamba bugambi eno no bahayalinga nakolerayo genda ofuna era nange saalwana nabagamba Rafiki yansindise era nange nentandikiraawo kati ate nga nze nakusindike wa Rafiki okategeera kale ne tumaliriza ate omusajja yasindike ate nzamuge kati genda ate gwangambye genda yo okisegedde kati olwalava ennyingi cheki ze nasooka okufuna nenziwaka maama anywemu ku lwekyo bannange tewakwatako Falansa ntunuuli tewakwatako anti kakati kakalamu oba Bulaaya ng'omanyidde okulaba abantu maaso n'emabega bafaanagana balinga migugu kakati ogwakana k'abantu
okafuna yoko olusoka nogaba mukama nzijukidde ebya check tunabiraba tozikwata zonna nosikawa kakala natubone devura kakala mbula yekwagaza jjajjaawo omaye kakala mbulaya osobola okuba n'omukazi nga wali so beautiful nga walina akasuka akalala nga naye nkanyanya zimuva mu kyenyi awo seetegekeddeewo wontwala nedda sigambye nti gendeeyo naye nkugamba bugambe kyeke gye wansindika okukola bwe bansasula banaye mbatege nze byange mbinyumya olijo webale oyigemu olaba okwata cheeke nejja gye wansindika era navuga bwe ate oli muvuzi bulungi omusajja navuga bwe era yatula bwati omuddugavu naŋŋamba mubadde ovugira wange nenga kakalamu teyakiŋŋambye oba muddemu tenefula nga atakiwulidde ate nange atako ako yaŋŋamba wajja ddi era najja 223 naŋŋamba kuba ndowooza naliyo nga 224 something naŋŋamba 223 224 ndowooza gwalinga gwa mukaaga olina fulugi nemugamba ye naŋŋamba wagifunye otya ekyo bakyewuunya walayi nali sikimanyi naŋŋamba ye njirina anti abaamanyi polisi eyawa ne Canada jjukira ffe woba obadde ovuga e Uganda ewammwe ng'olina driving license wetaaga ebbaluwa ya ministry kati bo abazaaliddwa wano ebyo tebabimanyi yamanyi bw'ati tibwogenda okukola G1 ebibuuzo otwala emyezi 8 nze nagenda ku traka gundi esembayo omukazi nambogole neneka nze tebambogole natya nga siwulirangako era ngenda kusala ekintu okibaitira driving license oluusi Katonda yazigaba era aba Katonda kubanga we nagenda ng'ogwasooka nagenda ku G1 ne bangamba nti ogenda direct ku G2 wallahi Rafiki nze muwa credit yampa obudde bwe nampa Rafiki nangamba nga kayo yayitawo nabo sikulaba mu buzibu naye nga yerabira nti nze ali mu kipakupaku Kampala tewali mu lupakupaku kakati ng'onaagwa omusajja ngamba go straight nenzira mu left lane jukira obongo badduka yanga jukira tuvugira ku ki e Uganda we nadda ku left nentegeera already up screwed up nebita gaina ngamba you blocking the traffic man kati already awo muddo abazikoze eki azise nentambula bwenti yo twakomawo nagana no pass ninga ekyo nakitegedde kati nenziramu netubooking at the same place ne Rafiki nangamba I don't know simecha ne nagenda ngamba Rafiki ekire ekyo wetwali tuddayo ne mugamba kati ndowooza beena obugambo bwogamba abantu nga bagudde obuzaamu essuubi nagamba ate lwaki kati nga tekiraba kundi awo nga bwona agenda oba ogudde kiba tekiraba kulya nyizigenda okwera saa 8 nengamba naye kiki ekinsudde walayo otulo twambula netandika olowooza nengamba kyogamba ndi feeriya bwentyo otandika okulowooza ebintu ngera akantu akatono okagudde nengamba kyogamba ndi feeriya bwentyo netuddamu netubooking another time wallahi era nenwa natula n'akachina kangamba nebangamba ku this time akachina ke kali ka instructor waka examiner nebangamba this time round mugambe tomanyi luzungu akukolerengako sign kakati wenatula nangamba any question I don't understand English properly. So I need to get some signs if you tell me to do any instruction or anything, tell me. My friend, left, go straight, my friend, go right. Naye nenda byedaranga kaya kasajja nkavuze bulungi. Badala ngulaji yange yangamba mpisi. Yeah. Olabo kuba bwite kisimuze bwe kiti. Nga nira kigambo kimu mpisi. Mpisi. Nikangamba no pass ningamba tekisoboka gonna kati netegeera lwaki bagamba nti oba tusenga bagenda okuwa amawulire agesanyu baga sokozi amini agennaku oba gonna sokozi kize kubanga izo kugamba ekintu nokasule era tasobola kuwa results zo nga tasose kuzikiza naga ekisimuzi kijjemu yakingamba ningamba wangi netuddamu netuteekayo nengenda ku G2 netwagenda ku G2 nenjiyita
Naye ate natulako n'omuwala omu nga naye yali agudde twali mu motoka y'emu nagikolera side ze etobiko omukazi omuwala n'agwa emirundi yagwa fuluji netugenda ku jitu n'agigwa amaziga ne gamuyitamu ko omusajja n'amugamba naye wuliriza nsasudde $5 ogudde amaziga gakuyitamu naye kimaye yesemu mistake osobola gikola ngo oli mu kuvuga fine ya wano nebeera wakati w'15,000 ku mitwalo 5 ejja $. Okategedde nti tuli mu kukabira $5 ogudde naye ekyo mistake osobola gikola nga fine ya 15,000 ku mitwalo 5 ejja $. Kati kiki tusobola okola kubanga buli mistake gyokola toddamu gikola oba ogudde oba oyize kati nagamba tetukabira mataga yise tugende mu maaso the final time of jenafuniramu fuluji just natero nategeera nti ngudde wali omanyi ogudde ate lunayita kubanga omukazi yangamba go left nesigala nga ndi mu right ndowooza nankyusizaako ne steering kati nga nakasimbula ntima nengamba onakoze eki ansuddira ne muvugavugaawo kwayiwe biki ninzikiza nga ndinda kigambo kimu ngudde tudde no pass ngambe rafiki soko ndekemu omukazi nangamba congratulations nga ndako nawe oli kati nogwe kale kati nachali waffe yagwe mirundi 6 what ne tukwatibwa n'ennaku nawe yayita Jittu kati nze nali ntya Jittu nalaba Jittu ku YouTube ate kakalamu parallel parking simanyi kati ebyo byekka byasooka ne binkanga nenga kakati wano nsobola okugwa waliwo ka parallel parking wabula atoyogedde ne anyway tugende maaso so kakati kakalamu emirimu gwe ali e Bulaaya mmanyi bannayuganda bafrustratinga community z'abannayuganda zinyiiza naye kankwaka kodyo twali e Bungereza naawe Ebungereza tetugamba London yawa ne omanyi ogenda n'oga London niboga ogamba ya Canada tugamba UK nali nono kakalamu naliyo kakalamu okimanyi nti nno twayogera ekigambo nti abakazi bawano nga battima bo bajja mu dansi z'abannayuganda naye tebaleeta baana baabwe naye bampaako nze lumu agwe anti gwe nawe bakumanyi nti oli mwana muto gwe tukwesimbamu nagamba era Remi tewesimba nga mukakalamu nga muyimiriddeawo gwe kakalamu okimanyi oba kujja kwa Afrofest buli obwana obusoma high school sigendangayo anti kati kibwe buli obwana bwamumanyi nti nno osoma nabo high school sigendangayo sebo anti kakati omuli awankuba kodi anti njagala oyogere kakalamu tuyimiririra n'abaana bali basoma no university batwabanga bajjajja kati ate gwe baba bamanyi osoma n'omuntu omugambaga I think that guy is from Centennial College kumbe oli mu college ya Uganda first of all gwe wa brown gwe mutono oli nga myaka 19 omwana akutunda bwati nenze olaba omuzungu ngazze omuzungu yajja nga tuliyeyo kye yankuba akama nga omuzungu era we yakinkola mu Denmark omuzungu yajja nanjja ku table nga tuli mu kirabu abwana ngejjudde obwana bwa college nanzija banangamba yaga kusina nange nensenyu nga akana kalungi kazi ne kankwata bulungi nnyo nga kona kambadde back bichi kati ngene banga akakisinga eno kumbe kankuba kama akamomanyi kye kankuba kangamba oyinayo njaga yenkana ki kakala ali manyi bamatidde umbe banda bamukirabu balabanga nze ayina enjaga kateo akala mumanyi depression ebeerawo nze banda bambwa draga kati buli obwana bulina kodi ngwe bwonna obwala nga kirabu ejjudde bwe tutwesibye nga tuli abaddugavu basatu nga we twayingira ninga bali bonna boogera oluddaaki kati nga ina gayi wange babita Samsoni yenna munene bwati yenna yakula bulungi kakati muwanvu akana nga kalina blonde hair bichi wallahi nalaba nga akana nze kankesinga kumbe kakesinga njaka kakala mfe tubonye simanyi tukyali life kakati ne wano kwa Afrofest kakalamu gwe bakujjako baba bamanyi oli student waabwe nze banjako bimanyi nyina kuba nanjaga akansasirako onakimanyi
akansasira kajja bwe kati ne kaŋŋamba nga mmanyi leero bandabyewo omanyi kye kankola kaŋŋamba I've seen you having some stuff you guys you are eating ne kambuuza osooka mpaako konze olabye mbadde ndya biki ne kaŋŋamba nkulabe ng'olya nkoko ate kampita mu Caribbean nti mbukamanyi Caribbean food eba nnungi nkaweeko ku nkoko eyo naye nga tugiridde eweddewo ku bulungi bwako ate $3.7 tazivaamu ndeetera mukyali wange bamuliddeko naye enkoko ngenze ngule enkoko kayina okudda mwena mugwamulosi ate oli kakati ate yali happy nnyo okunsinga naawe ate oli papa ng'ate atudde oli yali ng'atudde ku gundi yedde ya bbiya ng'atolooza yabifaako n'eddoola zange 2.7 kiri kye nkugamba nti kati tuvudde ku bakyala kakalamu cheeke gye wansindika nkulaga nti oba olaba bamaama bo na bajjajjaabo kati bw'ofuna ku kaana nga kaana keeko buno obwana bwaffe bw'e Kampala kwegamba bufatiya bwaffe bw'okafuna bwoti era okwata ng'ate terina akukase no kubanga kati osooka n'okabala bwoti obwo bwana obulaba buba bulina okukola enjala n'oggulayo akateeteeyi nazikwata bukwasibwe nti nenkolaki kati ne bannenyeza bakyali babaakono nembagamba tebagwa pati nabagamba mundeka bapapa bansekerera nembagamba munveeko kakati wano kati kakalamu kankubule we nali nakajja wano nali mugundi nalaba Orlando omanyi nti taata tulina engatto gyali nayo engatto egula lwawuumu taata Orlando gyawo tubuuliyeko buwulizi olaba abantu abambala designing okuva papa taata okuva ku mutwe kyenkugambye nze okateeka wali nze kakati kankubuulire nze kyovola nze nsekera nnyo abantu abagamba nti tuli Bulaaya twenkana kati tokolawo omusajja oyo enkofira gyayambadde linnya lye era naye papa bannange so kasadda kiikemu jangu otuulemuko wano togenda kutuula banaatusika bulungi newe wadda kiikemu nange papa weebale kunyirira otuzzaamu nnyo amaanyi tofaananye bano abashifuti tushifuti abashifuti be bali bakayevaako ogenda n'osanga omuntu n'omugamba naye gwe wajja Bulaaya kufa anti akola shifuti 3 n'omugamba kati shifuti 3 zo ziggwa zitya waliwo eyaniatuga sawa 8 anti mbu yagamba yajja Bulaaya buteebaka ezo ziba mmeka 16 kati eyokusatu aba nati naje kati ye naawumula atya tewali ekyo tekibaawo kati atambula atya kutuuka munnange nina oli mukwano gwo mu motoka keke yasulangayo n'agatta wano nayenge jagadde boge ate bamutegedde papa mutuzzaamu amaanyi ono mbadde mumugamba nti e Bulaaya weetaaga abantu wotusangidde ne mugamba nti yes abantu batukola ebikyamu bitya naye tosobola kuva ku bantu Bulaaya emia fact papa nti kati wano tukuyina newe nkubira bwe nti nga sikubira sikusumbwa taata mbuuyo n'ekizibu kye nalina ekyamaanyi ng'ojjeko kyali wange era ng'essimu ngiwulugumya kyekugamba abantu tosobola kuba Bulaaya because kati ono omujja wa papa ne bwakuwa eddakiika 5 n'okuwa audience nti tuli wano ekyo kye weetaaga togamba nti natuuka e Bulaaya nava ku bantu omanyi nali Dubai kati wano twenkana wenkana noono olwenda alina watandikira erinnya lye lyokalyoka lina we litandikira alina olunaku mu Canada bayita Orlando experience goyina ki awo tenaje ne bamusasulira bamusasulira olunaku era n'oli ne weebuzaabuza ne wamukonjera naye amanya waliyo kye bayita Orlando experience kati gwe kawenkene experience gye bagenda okujjako ng'okera ogamba twenkana tudde mu mazima nze ngamba abantu toyogera bigambo bigenda kukuswaza kikyoyita nti twenkana olina kujja mu bakulu bano bakuwaayo obudde then n'okitwala nga kiri precious taata nze nkwebaza mu kamera
nange mbebaza bannaye munsonyiweko Saala musiza ku bantu batulaba manya Emperor Orlando aka Sozi John Nsimbi aka omusajja asinga obulungi ate kati nga mpangalira eno mu Canada mbeera ne baganda bange bano siina nnyo kye mbasinga tusempewo yemu omusana gwe gumu omuzira gutukuba kyekimu empoze Saala mukama ayinza okubanga ezanga zeemu nnyo naye ng'ate nazo ezaabwe sinze nzi controllinga yekka yagaba essaawa yonna muganda wange ono nakati mugamba nti ssebo wakiri nkubira ku ng'ombe akalamu mugamba nti naye kakalamu oloza n'okunvugako kati tugenda mu mwaka okawulira ako kenkugamba by the way Chameleone akomawo akomawo naye nga gye twasookeramu eyo bwe yajja wano ne kati kakalamu ne bakuba emmotoka y'omusajja oyo tosobola kuyingirira abantu nagimuwa ne mugamba kakalamu giyo ng'ali ne Chameleone ne mugamba abo bavuge negizaayo waawo yayita eddakika ntono nga nkubidde nti kiki ate nti nkomawo nti kiki kankomewo kubanga yali ne muganda wange ali muganda yamugamba nga wonabadde stop sign nabimiraga again namugamba awana nti akafuna kalayisensi kange ngakobulumi kenkogedde kuba nakakogera omusajja asase nakakogera nga kalayisensi kange kakajjako obulumi actually nali mpise fulugi naye ngaakyali ku temporary eyina ekipapula tonafuna kalekakaadi tenaba kujjanga nagitwe eya kaadi naye tebagisaza muwano nze yaŋŋamba kati kaye notojja kunkiba ku kisaawe nze bansasula ssente so butajja kukima Chameleone ku kisaawe of course zawarechen bana yaŋŋamba but of course coordination yabula naye beba abantu abamu benjagala okukima ku kisaawe kubanga Katonda atuyame ne tubeerako mu generation yaabwe lwakubanga ensi yaffe tetegeera bana abasajja twandibadde tuboogerako nga tubayita ne Makere music department okutunyonyola music yakyuka atya kuba twakula be tulaba Chameleone okugamba ekintu ekyo yakwewuunya nti si kubanga nti bano bakulu okusinga ennyo Chameleone bakikuba ne batereza foundation ne babasanga kyobola nkugambye nze guba mukisa golaba no video eno bagenda giraba n'emyaka ejijja nti abasajja abakola foundation of music we Uganda twafuna chance otuula nabo kati atuula nabameka arenga tetuli wano nti tuwe mulaka tuwe mukwogera by'amagezi tuwe mudde taata era tutugamba kanaffe yadde yokukonjera naffe kati era kino kyengamba naffe tetuli batono kino kyengamba abamu bagamba nti twenkana nabo kati nawe tula n'Orlando kale oyogere naye nga nsanyusa okubalabadde nnako wendaga tweyanziza kyakitiibwa tweyanza nnyo okutulawo obutuuzi kyakitiibwa bakulabeko otuzaamu kati nkolerera kwambala anti ndaba era kati bagenda tunyiigira nnyo otegedde kubanga kati abantu abamu tebamanyi nti nno tukola n'okwambala tulina be tutunuulira osobola okubeera mu nsi kakalamu era ffe tuli ba mukisa osobola okubeera mu nsi nga wajja okkuba ekyeyo naye onoonye ne basita tobalaba boolabako bambala biteeteeyi kati ava kiki oba weegomba tuddeyo kakati kakalamu nze najja wano twali tetunakuyingira nga winter neŋŋenda bayirawo olaba Orlando alinga Hajjati oli omukyala wa Taiba nze nabeera n'omwana wange Uganda ng'ali ku Taiba nasasa $3,800,000 naye omukyala nga bannange era nga tuli Uganda nga naye sifunanga na mukisa na mula nge simanyi wafaanana musanga wano omukazi yakola saluni mukola nviirize alina enviiri za munyerere kati byali bimusumbwa n'aleeta abantu e Uganda kumukolanga nviiri ne bamusaba mami tuteeke wali saluni tukole n'abala saluni nviiri we yaggulibwawo yesitole yayo naye ngena kugamba twali tutudde n'omukyalo ne tunyumya kubanga yalaba byenkola nga buli wenjja okunsala nteyako guuni n'abuuza baani ne bamunnyonnyola ng'olaba nti financially stable wakitiibwa akyusiza education industry department ya Uganda naye kati mutudde mwogera nga waliwo abadde e Canada emyaka 10 tamufunanko audience kati ata inayo muganda we muganda wate izo okufuna license insurance yange omukyalo yalina muganda we ali side ze Milton insurance yange y'emmotoka etudde wuwe wow kati kakalamu otegeera ekintu ekyo kakalamu kati ekyo yogedde oba toli Bulaayi oba tokimanyi
Kakalaamu era nze newuunya abaana abali e Uganda nga golowooza wayagala oyo musajja oyo atudde awo ku YouTube nti wayagala serebu mwe baneekamba buli baana mmwe Katonda wakuyambanga noyagala omuntu n'akuleetako wano oba nga mutuze siri ku bano be mwagalako obwagazi nga bazze obasiga obulwadde mmwe ababajja mu December nedda ngamba ng'omuyina ebirowoozo bikyuka kati ekyo abali wano bakitegedde nga bavuzi ba mmotoka naye kakati muganda ewandi mufunyeewa tewali ate kyenkugamba namusanga mu boat cruise eya lasti yasooka yaba mulongo gye bategeka nga gwe mulundi ogusoose okujjako mu bintu byabanayiga Kakalaamu olira kenze nakulaba waliwo omukyala gwe nalaba afumba emmere twajja ffenna nagamba nange Remi okumanya Kakalaamu alira yagenze nako naye omusajja bane tunamalanga mwambula tukole tutya kati abayi byakola Kakalaamu okimanyi gwe Remi abadde tasobola butawunga ku muntu gw'abadde naye naye lwakubanga hajibula mbere ngugamba gwe Remi Kakalaamu ntoyimiriranga naye twajja first time mu conference omukyala mu mayi simulangako ng'agaba ssente afumba emmere bwe yatulaba bwe yakwata Kakalaamu nze n'atula nga tannayogera kigambo najja $10 n'akiwa Kakalaamu natunu ya Kakalaamu bwe yamala okwogera ne Kakalaamu ngaki bwe yamala omanyi yakola ng'amaze okukuta Kakalaamu nze we yajja kyogedde kinene naawe kukuta kwennyini bwe yajja omanyi yakola ewange yanga banaekaye bawanga akwagala nnyo bannange katwekubiseyo akafaananyi ku bwereere nga nze Kakalaamu bamuwadde $10 Remi totambulanga ne Kakalaamu ojja kufa obwavu Kakalaamu nze nkugambye mugenda eri buli obwana bw'abazungu mulabanga asoma nabwo era bwe bujja ye gwe butuulako gwe wuzidde omu tebusobola bumanyi oli taata waabwo thank God yane nebaza n'abantu abo si yayogera empola akaana akasoma college kalabira ddala era tekataana namubuuza nti okola kosi kaba kamumanya asoma college ne kamutuula nako naye nze kaye akaana kantu nakagamba hey pal gwe yuwa papa oli jjajja taata anyway kati Kakalaamu nzirayo kino tuli ku mirimu baana mmwe mumpulirize e Bulaaya wano weetaaga abantu mbadde nkugamba nali ntudde mu saluuni ya nviiri ey'omukyala owakyakula ttamu nabalawo omwami sirimwerabira Kakalaamu nga wakajja e Bulaaya n'atagenda kuyamba akwesomerako ebyo byonna tujja kukolayo puroguramu ebintu by'osanga e Bulaaya bye wali tosuubira biki ebyo bye wali tosuubira n'obisanga e Bulaaya eyo puroguramu e Bulaaya wali abantu ng'omuntu kyayogerako tasobola kuyamba naye n'akyogera omusajja yangamba bwati wisdom tatawana kunoonya mirimu linda sama kasiteyingira bweti ogenda kukola nange ogenda kuyiga ebya tayiro ogenda kuyiga totawana kunoonya tosanga akusangawo olwo ku nviiri saluuni ewa maama wa Taiba mukyala Hajati n'ayogera okumanya oli kagamba yankola ekijja namakinga sure ne $35 zali azosasula nazimpa nagamba mpandike mu kitabo nenga ono mugagga nnyo okuba mugagga bamuwandike nagamba mpandike sizina sigera luvannyuma alina okuba ne kaadi wali okutapingako otegedde kubanga ku nviiri balina mashini yagundi otapingako nze nankola bwati sagiga era singa nyina emirimu ne samanga etuuka essimu gye yampa nkuba bwe yasooka okuntegeera nze kayuza nga ngenda kuddamu okukubira wali tenakubbiritako nenga omusajja engeri gyali bizi omugagga yerabira era mukubira ng'akwata Katonda amumpa musanga mu bya Buganda awo nasinabuuka nti yannimba awo nansinabuuka nti yakulimba gwe nkugamba ali e Bulaaya nti waliyo abantu ababi naye n'abalungi gye bali tewejja ku kikuba oba yawe yandibadde asobola okuyamba naye
wetunakola program eri gyenga nti byosange bula byotosuubira waliwo abantu nti gwe Kaye Wisdom nga alina kwesomerako n'ayogera ne byatasobola kukola ate oba kitonde kikazi asobola okwagala okwogera ebintu asobola noga ngenda kuwa empapula nga kyebera yazigaba ye minisita ayinza kuba mufumbo ng'agenda kuwaza mufumbo waliwo omwana gwe bagamba nti nze sitole yange wengikolera tojja nagenda mu kooti oyo namugamba janja tugende tugikole gye yamutwala mu loogi omuwole yeekanga ali mu loogi yaŋŋamba Kaye omusajja singa yansabye teyankwanye nako twatuuka ntuusa ku kitanda nga kiri wali nti twebaka eyo program jagikolera ebintu byotosuubira Bulaaya neno obisanga e Bulaaya neno abakwabuzi babeerayo nga we ŋŋamba abantu nti e Bulaaya obulwadde gye buli isaponi era mwe abaana ab'e Uganda mwegendeza abantu abasalako mu December awo agenda n'olaba nga akwononereko emitwalo 6 naye ng'akulekedde ekiri kuziika nze ndabye nnyo abayimbi abalina abakazi e Bulaaya gwegenda okebere buli muyimbi alina nkuwa kati kakalaamu nteekawo challenge buli muyimbi alina omukazi e Bulaaya bamukebere okuva ku UTI yenna ne virus buli gwolabaawo yenna buli muyimbi ate kizibu osanga omuyimbi ng'akikubye nga talina bakazi nga babiri Bulaaya niwaba munamawulire gwegenda olaba bannamawulire abakola simanya anniversary maze mawulire emyaka bwegiti simanyi n'olaba ng'akoze emikolo miliyoni 10 genda obabuuza asobola okuba Denmark ayinayo America ayinayo London ayinayo buli gyazunga ayinayo kyokka ate ffe tetwalinayo wetwagiye ate kakalaamu MC Kassi yaŋŋamba ekintu kyakyusa obulamu bwange nze nali nkola ne Wasajja oyo mulangira Wasajja nga sitegena MC Kassi yaŋŋamba yankola bwati naŋŋamba Kaye tolwalanga nze nanga Kaye nti otyo obulwadde buli omu bumuluma mu ngeri y'enjawulo nze busobola okunnuma n'empangaala kubanga seekanze gwe ne bagamba nti oli mulwadde enkeera n'okogga mu mwaka gumu ne tukuziika nanga katolwalanga nga weesigulira ku nze oba omuntu omulala nenzijukira ffe twalina nze nyina abapresenta bendabye twalina abapresenta bwe twakula tuwuliza ku Capital FM nga batufaako kubanga by that time n'eddagala teryaliwo ne babagamba obugambi tebaddamu kuba kyekimu ku Capital FM mwe mubamanyi abasajja balina amaloboozi nalaba nono simanyi mbu Henry gwe bagamba mbu yali afaana oyo Henry asobola okufaananya Ronnie DJ Ronnie eddoboozi kozi ne Valo yali awo oliwo omulago bayitanga DJ Valo DJ Berry DJ Ronnie Valo yaluwa naye yali ku Capital ndo abo basajja bayogeranga gwe nawulira nenga naye bano basiru Henry afa oli omusajja yayogeranga n'amalako program 4 hours nga tayogedde ekigambo kya Luganda engeri ng'alinga Luther Vandross mu kwogera mbu Henry oyo mbu amufaananye mu baana mmwe buli omu obulwadde bumuluma kya osobola okusanga omuyimbi nga alwadde ngera tafaayo kubanga gwe nojja noga ono omuyimbi gwe mwana gwe kanzire ku kino nga maliriza gwe beera e Bulaaya beera mu bantu gweokimanyi kakalaamu nti tuba e Bulaaya omuntu gwe naye nagamba arrangement gikole bwoti kati woba wamwejjako wano waliwo ekifaanaganamu ekye Uganda nti omuntu asobola okugamba wano waliwo omulimu yenyini asobola n'okukolera regime kati nowulira ekintu kyengenda okuwa ekisinga asobola n'okuyisaamu ebintu bye bagenda okubuuza n'akupreparinga kiki ye Bulaaya nti osobola okuba nga oli nansi true n'ogwa interview nga walayo oli nansi n'ogigwa anti era nze tannyo kigamba abantu nti okubisoma kyangu naye kisinga okuluma ennyo kwe kugwate by'osomye interview bwe tomanyi kikiruma kubanga bakuditaminingira mu ddakiika nga 3 ku by'obadde osoma emyaka eno oba 2 oba gumu kati olaba abantu bonna abakola mu shelter aba batamenyeka kizibu nnyo sanga omuntu gwe batakubidde paasi nti wano waliwo bonna abannayuganda boona babakola mu shelter era osanga oli nagamba nti waliwo eyaŋŋamba waliwo applyinga now kitegeeza neyo application gye yagenda wali abamanyi ekyala namugamba waliwo omwana akola nnyo nti ojja kola resume ye mumanyi kyeki ekyagaranta bagenda ogisoma mukumbe yagikoze akulaga wakola ebintu 6 kumbe tokolanga naki kakati nagamba bibino bagenda okubuuza nakupreparinga n'ogenda wali
okawulira kankugamba kati gwe munnayuganda ali eyo emirimu gy'ebulaaya weetaaga omuntu munnayuganda ng'akuli ku kido oba omuntu ayinza okusembeza okuteeka ewalala kizibu kakalaamu osanga wano omuntu ne bwe bakyali bangaabo gye bakola asobola okugamba nalaba gundi oba gundi yampa linki bwenti kati ng'akola mu federal government kakitegeeza waba teyamulina kyova olaba nti wadde osobola okuba mu community n'olondamuko abantu bo bogamba nti ono kati nze kankubuulire jojo yaŋŋamba wisdom osoma bya accounts waliwo interview wallahi neneteeka ngenda okuzuuka bwe ndi nga sobola kujja mutwe wansi yannoonya yankubira nangamba omusajja agenda kunswaza ngenda kugamba kakalaamu ng'omulimu weeguli ate nti alinayo agency ye ngenda kugamba kakalaamu kweyo gundi ngenda kugamba kakalaamu ebiseera ebyo nze sitaani yali ayise muntu nga nzira Uganda naye gwabula ate kyogera kituufu nazuukuka bwe nti nga nze lwakubanga kino kyenkugambye nti George yali connector naye ate wa interviews wano gigwa nga byo byokubuuza bimanyi naye si ye answer gye baagala kyenkugambye nti ate George singa yali asingako awo n'aŋŋamba let me prepare you kaye abadde alina okubeera mu interview namukubidde paasi wano yasoma accounting era omulimo gwa kubeera accountant mu organization y'amaanyi wano ne mugamba kamunoonyi nenkubira kaye essimu ng'essimu teziitamu ne mukubira ne mugamba omusajja simufuna n'agamba nze mpedde oba akitegedde nti ono omuntu mukwano gwange nnyo kubanga nga oyogedde nti wabeerawo omuntu akugamba nti ono gwenkuleetera mumanyi ati alabika okuba yayogera nti gwenkuleetera muki ati ekyali kisinga omuluma George kwe kuwulira nti kaye tagenda ate nga yamulikomendinze nti musajja ali atya kyenkugamba nti era ekyo nkyetondera ku George nti kati nze ate mulabika okwate gwalina mukisa gwoba oli awo nakyo osobola okulwana n'ekintu nga si kikyo kakati naye kati wazuukuka omutwe nga teguzuukuka nazuukuka kakalaamu nze experience kakalaamu wendiginyumya ey'okudda e Uganda simanyi wendiginyumya ne bye nayitamu awo kakalaamu bannayuganda nga wasanze munnayuganda omubi osobola okwetta wekka noweesulayo mu motoka kakalaamu munnayuganda yakaya n'agamba nakutta omwana we do you know what it means naye ng'oyo ayogera mukoledde miliyoni esukka 10 mu invitation kati kakalaamu kagamba nze ndi so emotional kakalaamu waliwo ekintu kye nayiga nti obeerako n'ababo kati kankugereze kakalaamu nze kisobola okumbeerera ekizibu okwogera kwajamisa obubi nze Mike mukulu yakimanyi tuvaawo ne muyisaamu eggaali at the end of the day nabeera ne Mike mukula ye yasooka okunnyinnyonnyola bizinensi z'osobola okukola eza ssente entono ng'ate mugagga nantola ne makage nga sirina nawe mwenka kuye nga talina nakya bannange omyaka gye njogereramu nga talina nakyanneetaaza wasajja omulangira wasajja osegedde gw'omanyi nti nze okerwako abaŋŋaano kyoge gw'omanyi nti nno obwakabaka wa Buganda nze bwansembezewa era kyobola abali wano baswala n'okuswala ng'omulangira Jjunjwaze bwe yali afuluma ekkanisa walayi gye twali tuva n'oyo mukolansi wali wala nga tesobola kudda waka kwambala makanzu ne muga tumale gagenda ku church tutuuka tuli mu binu kati kumba afuluma service ewedde naga wisdom buli yali awo baali bakoze layini bwe bati ab'amakanzu n'abamagomesi tuli mu binu natambula butambuzi ejjukiro naafuluma ne faaza oba munnakenya oba munnagana bonna bakoze bwe bati kati ayimiridde omulangira najja buzibu ejjukira bakoze eno saidi neno kati ate zinatambula butambuzi kola mpise ate omukungu akuyita nosiganga oyimiridde nenzija neŋŋamba obulidde nga sinakulaba ne mugamba munnange gye nva wala biki naga janguko njagala kulaba nga tulya bonna nga buli omu antunuulidde ne mugamba munnange ennamba yo si kyagirina omanyi kye naswala yagenda okunyiga ennamba nga ngina kiringa Bobby wuuze olwemi Bobby agamba nkubira ku ssimu ne mugamba ennamba sigirina yagenda naŋŋamba oyo olwemi mbwaginyigemu lwemi agenda oginyiga bw'ati wala ennamba nereeta n'erinnya nanga kati kaye njaga kigyonywa kati
kati because siba sure ateka na masimu gafagamu nagabo bagakyusa kyusa kati oyo yanyiga essimu nga Bobby agiraba bwati yambuza onywanja gachi ngenyinya ne lijja n'enswala kati no mulangira yakola bwati ate lijja ne ngamba ye kati ngande bali langa kayolyoke ne muga tata bansonyiwe naye nyina mukwano gwange uyo mufaransa ne mugamba akwagala nnyo kwatajja tugamba ngaga ayaga kipane ne mugamba ayagala kipane ne ngalo muite ngamba waja wangu bakuita naye nga buli muntu ayimiridde bafaza bayimiridde abakanada bawano oyina fuluma n'ebinu nanga bwezidomu ne mukajangu bakwadde kakisa tuyimirira twayimiriza olaba bonna bannadini bonna nga batutunulidde tulinga abasiru kati kyekiki ekyenkugamba nayenza okutuuka ku level y'obwakabaka wa Buganda gwomanyi engeri natuukawo nani tudde ne Simon Kawalata sikakunvuma Archbishop Crispus ani Rwanga nankubira essimu kati yalaba essimu ngeri bweti nereeta nangamba wisdom essimu ekkubira oyo yoyo oba wawandikako buwandiisi nangamba kayenkusaba busabi nagamba omwana ajjako interview kayenkwegayiridde njagala essimu kale n'oba ogikutte boti alo soko giteeke mu loud mpulye eddobozi deno gijjeko nenteeka mu loud oyawula eddobozi Simon Katafi nabu era nesituka nengenda nenjogera naye we nadda nambuuza kayembu ne interview I think I don't know twamala like 2 hours nga tetunakuddamu nambuuza kaye nkolagana ki joyina na Archbishop Rwanga mubonna kwa kyali kyewuunyisa naye nga ate Archbishop Rwanga nze yantwala Vatican kati ekibuuzo yansangawa nze ndi mulokole nkuddemu kakalaamu nze nyina audience oyo nadde mugamba ku muntu omugwe nagobye ku live ate njewulira njimanyi nebabala n'abantu aba nze n'ojja ng'olina abantu 10,000 kakalaamu Serwadde yakinjigiriza yaŋŋamba kaye pasa Serwadde yaŋŋamba kaye bw'obanga n'omuntu omu olina kumanya azitowamu bannayuganda abalaba meka you have to know kati owulidde abantu benjogerako Mike Mukula nze Dr. Tiamale nze namutwale wa Miss nakyo kankyogera Amisi yankubira essimu nga tugenda kuva gundi information nedda ngenda kuddayo tumaliriza tofaayo tubadde ku bantu tuli ku mulamwa gw'abantu connection tuba bwe tuti kino sikyogerangako naye kankikomye wano kwankikonyeeko Tiamale naŋŋamba kaye nnoonyeza omusajja ne full figure yannimba nkwegayiridde omusajja ne mugamba nyina omuntu gwenja naye nga kaye tondeetera abantu nejja naye kifuba nga bwe nakola NBS kakera mono information muwagwe kafuka ali kugamba negayirira interview yasooka wallahi omusajja oyo nga kyava ku Tamale mirundi senior ne tutuula ne Keizo ojja mubuuza ne Kafuko nga bali mu motoka Kafuko naŋŋamba kaye funira interview eno oba omukoledde ne tugenda neŋŋenda nenkuba amavivi we nemuga muzeyi eyo TV ogiraba empa audience just kubiriwo ku kino giwe nantunulira bwa nenjogera omusajja nga asirisi namane ba interview kachiri nti nasasula no ne otegedde the connection tugenda ovaawo nga Keizi ne Kafuko be bali happy era bafuuka nnyo happy ne bafuna ne sente ne bataddamu kunyega ne connect omutegedde era tebaddamu kunyega era nze omuntu naye otegedde connection yesebo kati ate kino kankukibulire kakalaamu teweerabiranga omuntu aba akuconnectinze oba abaako kyakkoledde mu bulamu bwo kubanga nagwo guba mukisa kati kakalamu kankubuulire kino kankigambe mu nsi ey'omwoyo abantu bonna abafunye empapula nga Bobi Wine abawadde ebbaluwa ne bamala ne bamuvuma njagala abantu abo balabe emyaka 5 bajja kujjawo ekikolimu k'oyo musajja either mu baana baabwe oba kino nno nkyogera nze nasooka okireeta nti Bobi Wine osobola omuggyako omukisa oba ekikolimu kankiddemu omuntu yenna nga Bobi Wine yali amuwadde recommendation oba nuupu n'afuna obutuuze ne bukeera enkya n'atandika okuvuma omusajja oyo fe abamanyi ku by'omwoyo walayo ojja kuba ekisiraani ekikolimu okyetisse tekiriko n'agamba
kubanga kino kya mwoyo omuntu okugamba nti kyali kyaba Katonda nti va mu nsi yanyu ogende mu nsi gye ndikulamu omukisa. Katonda omukisa gwagamba sikusobola okuwasigwa ssente nnyo. Canada tewali nnyo ssente naye gwa generational baana baffe kyobola omuntu agamba nti Canada y'abaana tikakalamu gwe osobola obutafuna nnyo naye abaana bo teri mwana kati abo bana balaba basoma kizibu omwana okujja okukola by'okuhawo asoma kukola 8 hours asooka kukola na 4 asoma 9 to 5 9 to 5 kati kikyakola ki so mpunzika ngamba mwe bannayuganda bino byonna nkugereza kya Bob Wine nkunnyonnyola nti kino ekiri e Bulaaya tekiringa nti Uganda naye weetaaga abantu osobola okubanga wakakolwa ebibi abantu 10 naye mwattu abantu nga babiri abali nze nkugereza abannimba example siziwadde Remy nina abannimba singa nanyiigira kwoli eyangamba nti Linda Sama nannimba waliwo n'omukyala eyafuluma lumu yansanga nanga Wisdom mparo jumiyo ngenda gitwala mu kisimanye mu gundi munnange ngeri gye nali ate baba bagezaako bambi abamu ate yote yagezaako yagenda okuŋŋaalishimi yali ayagala Wisdom ng'omuntu okategedde ono ye yansuubiza Sama ye kituufu alina kampuni yeekozesa yandigambye Wisdom kamunyigewa wano tutandikire kati nze kakalamu waliwo ebintu bye sitaŋŋamba ekyo wenkyogera kirirabika kitya Wisdom olaba bamulimba naye basobola okulimba however woba oli Bulaaya wadde bakulimbye emirundi 13 era Katonda agenda kuleeta omuntu asobola okukubira paasi okutuuka wa kweyanziza nyawo okiwulira so kakati emirimu gy'e Bulaaya kituufu osobola okugufuna ng'owapulayinga wabula waliwo wootuuka nga omuntu asobola okugamba ebigambo nga bina nga bikuyisaawo wano osobola okuba ogenda mu interview oli n'akugamba bagenda kubuuza kino toyogera kino adresi waayo kino gw'oleesa eky'emmotoka nze nkitegedde saagala okyongere nako nti eri ku adresi Milton kati ekyo yenna eyagamba yali muntu nze nkugambye nze wonsaba regime njigwa gwe yasooka okunkola eyasooka because for the last 30 years of my life sisabangako mulimu simanyi ne bawandiika kati ate nange ate waliwo omukulu gwe bayita Dennis omumanyi mumanyi kati ate Dennis ate nange yasooka mukugu nnyo Dennis kubanga yasoma amateeka kati olaba abantu connection eyo that connection era nkugamba munnayuganda naawe ali eyo tokoowanga kuyamba abantu kubanga omukisa ogwo gwokoze tomanyi gye gugenda kugukira kati nze kakalamu mbadde sikimanyi nti ate kati ebya Rafiki gye nakusindika mbwe ate yakulagirira ate gwe gye wansindika kati ekibuzo kiriwe kikakalamu singa nakotogera ne sitakusindika wa Rafiki omukisa tegwandikomyewa omukisa gw'okuwa kamaama kali ziri cheeke ze nasooka okufuna nandigugjeewa kubanga nako wekalaba cheeke zange zasooka zonna ne kagamba ono this guy can die for me The Answer Channel, a solution to every situation.